Weewaawo, bweza nnyo, bweza ddala. Agulumizibwe nnyo Ddunda Namugereka Kiwamirembe, amawanga gonna gamusinzenga, obuwangire bwago tugatenderezenga nga bwe yagereka Namugereka. Bannamukutu mugamba mutya? Mugyebaleko. Bannange nno tuludde okusoma ennaku zino, tusomeko tuleeko ekyokuyiga. Olwaleero ekiseera kino ensonga ze tutambuza za birooto era tutambuza ensonga okusinziira ku mutwe gwo wennyini kye gukugamba, kye tutambulirako. Kinkakatako okuvvuunula ekyo ky'oba oloose, kinkakatako okulambika ekyo ky'oba oloose ne w'olina okukikolera, kinkakatako singa jjajjaawo abeera nga tassa bubaka bulungi. Omusambwa oba omuzimu gusobola okugaana okukussiza obubaka olw'amabanja agaba gakutuddeko ku mutwe. Kyokka ebiseera ebimu nga guba gwassassadda obubaka naye ng'obubaka bw'ofuna tobutambulirako oba nga tokola ekyo omusambwa kye gukuloosa, gwennyamira olwo ne gulekera okukugamba n'oba nga tokyaloota. Kubanga jjajjaawo ky'akubuulira eri mu nsi ey'emyoyo kye baba bamugamba, naye ekyo ky'ataakola ekimubanjibwa kye yali alina okutuukiriza ky'ajja n'akubuulira ggwe gw'aba yawaayo ng'omusingo okole. Kyokka bw'otakikola anyiiga n'adda ku bbali n'asigala okutunuulira. Mu kutunuulira okwo kati naawe mwennyini otandika okuziŋŋama mu mpeerezaayo, mu nnyingizaayo, mu mirimu gyo, mu maka go, mu zzadde lyo, mu bulamu bwo ng'omuntu ne butandika okukaluubirira kubanga naye gy'ali buba bumukaluubiridde, biba bimukaluubiridde. Kuba emizimu gino gye tuweereza, ensonga ezigituloosesa nagyo girina mukama waagyo Ssezimu. Yawula omuzimu ne Ssezimu. Omuzimu ogwo ogumu ne bwe giba giri 10 n'ogiba emeka naye kitegeeza omuzimu ogw'ekika kyo ogwo gunnannyini nsonga ezikubanjibwa. Kyokka waliyo Ssezimu, Ssezimu mukama waagwo ye Kabaka bulamu. Ekiseera kituuka omuzimu ogwo ne gukwatibwa ne gubeera mu nnombe gye tuyita mu nnyanga, ne gussibwa ku mpingu za Lubowa musajja mukulu. Gwe bw'oba towongeredde ebyo beene byakugamba, tegusobola kuteebwa kujja kukulambika eby'essanyu era gusigala nga gukulambika eby'ennaku. Kyokka guteekamu n'ebibi kubanga omuzimu gwo we gukutuma ebintu n'olema obbikola nga gukulambika tobikola, gwo bwe gunyiiga gutta bussi, gwo bwe gunyiiga guleeta obubonero obubi eri ggwe ku mwoyo, ku nnyama yo ne mu bantu bo. Kati bantu bange kye tulina okuba nga tumanya nti omuzimu guno ensonga ze gukuloosa olina okuzitambulirako era ozikole. Mu bulamu wabaawo we yawongerera omuzimu ogwo ogwawongerera, ne wabaawo omusambwa ogwali mukwano gwe. Nga bw'ogamba nti bwe mbadde mu bulamu mbadde mpongeera nnyo omusambwa gwa Kiwanuka. Kati ne bwe mba nvudde mu bwembuyaga omuzimu gwange gudda nga guddira mu bwa Kiwanuka kuba ye yali mukwano gwange ku nsi. Nziriramu ne musindika eri oyo gwe ndaajana okutambuza ensonga, ne gumukuba bubi nnyo asobole okuba ng'akola kye mmugamba. Kitegeeza olwo aba alootera mu bwa Kiwanuka. Kyokka nga ne Kiwanuka alina amutuma nga ye muzimu, kyokka nga ne muzimu alina amutuma nga ye mukama we Ssezimu. Mu ekyo ofunamu ki? Tambulira ku birooto by'oloota, tambulira ku nnyingo ekuloosebwa mu mutwe gwo. Ffe bazuula amazima bannamukutu, kitukakatako okukulambika ekyo ky'olina okukola na kifo ki w'olina okkikolera, ekiggyayo amakulu gali okuggyawo empingu.
obusibe obuliwo. Omuzimu buli baguta n'ebyagwo byonna, baguta n'abalongo baagwo, amayembe gaagwo n'emisambwa gyagwo. Egyo omuzimu ogwo bye gwasamiranga, bye gwaweerezanga, ne baguta n'omulongo waagwo gwe tuyita kitambo oba omulongo kizza. Buli kika kirina kizza, buli ggwanga lirina kizza, wabula adda mu nnyingo emu nti mulongo wa Kabaka. Obukambwe bwe bumu era ayitabira mu mbizzi, kubanga ye yaaliwo okubizza ebyo bye baba bamugambye okuzza, ebyo ebyaba alina okuleeta ebibi, paka lw'otambuza ensonga ne zitereera. Tekitegeeza nti oba olumwa kizza ogenda kukola kizza yekka ensonga zitereere. Era oviira ddala ku mukulu amuzaala taata ne maama paka omutuukeko n'abanywanyi be abalala, banywanyi be batambula nabo. Kaakati bannamukutu, waliwo ekitundu ekigambibwa obulaguzi n'obutonzi. Ebintu bino bitambula bibiri, kyokka oba tobyegendereza oyinza okugamba oyo omusawo mulaguzi, nze nnoonya omusawo ow'obutonzi. Teri musawo wa butonzi nga talina bulaguzi, teri musawo wa bulaguzi nga talina butonzi. Kuba emabegaawo nasomesaako ku kitundu ekigambo eky'Omulangira Bamweyana n'Ekkubo nga balina ekitundu eky'obutonzi n'ekyobuzaale. Kitegeeza obutonzi butambula naki? Na buzaale. Obutonzi buba butonde obukubanja obukola obuzaale. Buno obutonzi obw'ettondo eryakutondebwa mu nda ya maama wo n'omalamu emyezi 9 n'otuuka n'ozaalibwa, obuzaale ne butandika. Kitegeeza obutonzi bw'obutambuza bumala ne bwegatta ku buzaale. Tewali kitundu kirina kuleka kinne waakyo, byonna birina kutambula bumu, bitambula bumu. Kubanga obutonzi mazzi, amazzi butonzi tewali agazaala, era ne woba wagazadde tewali woogalaga nti gagano gatadde mu busuukangalezi, okitegedde? Era gasigala mazzi, go ne gakulukuta ne gakulaga omwoyo we gutudde n'ogenda n'ogawungerera. Kyokka omwoyo ogwo gutuula mu buzaale, obuzaale omusambwa ne gutuula ku mutwe gwo ne gulamula ekintu kiri kye wazaala ky'otamanyi gye kyalaga. Kyokka we kyawukanira obulaguzi n'obutonzi nti omusawo atuula mu kitundutundu ekitundutundu eky'obulaguzi nga tasomye kitundutundu kya butonzi. Awo aba tasobola kutegeerera emmandwa ye, tasobola kutegeerera myoyo egy'obutonzi, kubanga jjajjaawe omusawo oyo jjajjaawe bw'amutuulako n'alagula ggwe azze ng'oliko amaanyi g'obutonzi, baba bawuliziganya n'amaanyi agakutuddeko, baba bawuliziganya era baba bakolagana amaanyi agakutuddeko ag'obutonzi agakubanja agavaayo ne gadda mu buzaale, baba bawuliziganya. Kyokka singa aba omusawo oyo nga teyakola kitundu kya butonzi, tasobola kumanya kitundu ekyo kyogera kitya era kitambuzibwa kitya. Bingi bye tusomako ku mukutu wano, nga waliwo ebimu bye tubikisa amaaso ne tubisaako amaaso oba ne tubibikkako ne tubiyisa okumpi, naye nga tekitegeeza nti tuba tetubimanyi. Guno omukutu gwa Zuula Amazima teguliiwo nti oba mu bukyamu, nti oba guliwo mu kunyaga bantu, oba guliwo mu kulimba bantu, oba guliwo mu kuwabya bantu. Guliwo okuluŋŋamya ekyo gwe ky'onoonya, ky'omaze ebbanga ng'okaabira, ky'omaze ebbanga ng'okiroota naye nga tomanyi kiggwedde kitya era kitambudde kitya. Tuliwo okulera abaana n'abazzukulu abo abatugoberera mu nnambiko ez'Obwakabaka, bajjajjaffe ze batulambika okutambulirako. Obulaguzi obwo tewali muntu ataliiko maanyi gamukkako bw'aba nga ennyingo eyo bajjajja be baali bagirina. Kyokka agamu gabuutikirwa ekitundu ekya waggulu ne gabeera nga tegakka, ng'olina okusooka okukola ebbanja ery'ekitundu ekya waggulu bwe butonzi, ne gawewuka ne gasobola okuba nga gakukkako. Kyokka ate waliyo n'oyo asamira lubaale nga takka ku mutwe. Omuntu ng'aweereza lubaale nga takka ku mutwe, ate aleme kuvumaganya ayina kitundu kikka ku mutwe,
kubanga tebyenkanankana, busajja bukirana. Omuntu wabaawo omuntu ng'alina lubaale naye nga takka ku mutwe, naye ng'asobola okutunuulira n'amanya ki ekikuluma, ki ekikuleese. Kyokka naye nga naye ayeegomba ekitundu eky'okukka ku mutwe naye nga takirina. Tekitegeeza nti aba taliiko buyinza, tekitegeeza nti aba talina maanyi, aba agayina, naye jjajjaawe bw'atyo bwe yali yatambuza ensonga ze nga takka ku mutwe. Bannamukutu tulinako abantu kuno nga bo batambuza ensonga naye nga tebakkibwako musambwa ku mutwe. Kyokka nga balowooza oba bye bakola si bituufu, biba bituufu. Kubanga waliwo jjajjaawe yatambuza ensonga nga ye takkibwako, nga ye yatunulanga butunuzi n'akunogera ekyogunoona aba ate n'owona. Nga ye atunula butunuzi bw'ati n'akulaba ki ky'oli. Ate ne wabaayo munne nga ye yakkibwangako amaanyi ate nga yawabula oyo atakkibwako, kuba atakkibwako ajja mmala kutunuulira nnyo okwo, kutunuulira kukulengera, kyokka ate ono akkibwako abaako omwoyo ogukka ne gumwambala ne gulaba ekyo kye gwandiyagadde okulaba era ne gulanya ekyo kye yandibadde ayagala okumanya. Omusomo guno lwaki nguleese? Ebitundu bino ebibiri bikontana era oli ayinza okugamba nti omusawo omulaguzi tayinza kunkolako, kyokka ate nga omusawo omulaguzi y'omu n'ow'obutonzi. Ngambye ennyingo eyo okolera nkolere, obuyinza obwo ne bwambalagana, obutonzi ne bubulira mu buzaale ng'oggyewo amabanja ago agaba gakubangibwa negeegatta n'osobola okuba ng'omanya ebirooto by'abantu. Ebirooto bino tubisoma ebbanga ly'omala nga oli mu kutambuza ekitundu ekyo, omusambwa gukusomesa omuntu bw'aloota kino kitegeeza ki, omuntu bw'aba aloose kino akiggyawo atya, ne tusobola okuba nga tubikwata mu mitwe gyaffe n'okimanya. Era omuntu aliko ennyingo y'obutonzi n'obulaguzi, buli kintu ky'aba atuukako omusambwa gukimusomeseza ku ye yennyini. Buli ekikutuukako musambwa ne kulaga nti genda okyevumule bw'oti, kitegeeza n'alijja nga kimutuuseeko b'oyize bakola batya bwe bakivumula. Tebibeeramu kuyiiya, tebibeeramu kuteebereza nti oba omusomesa by'atugamba amala kubiteebereza. Ebintu bino bifuuse ebyettunzi, n'omuntu atalina ky'amanyi avaayo n'agamba nti ntaddewo omukutu ndi mu buvuunuzi. Naye ggwe omuwuliriza oba ggwe aliko ensonga olina okwetegereza nnyo okulaba nti okuva lwe wagoberera omusomesa w'oyo, lubaale w'ebirooto by'akuwa bigenda mu maaso oba bidda mabega. Wabaawo omuntu n'ofuna omusomesa n'otambula naye nga bwe tulina omukutu gwaffe, naye ng'okuva lwe twegattako luli walootanga ennyumba ezimbiddwa ebulako okukomerera, kyokka ogenda okulaba oddiddeyo ddala wansi ku musingi. Olwo kitegeeza omusomesa kw'otambula naye ensonga ezimu aba tazitegedde bulungi. Ate abantu bangi baloota obubaka, ng'obubaka bubatwala mu maaso naye ye bambi nga tamanyi, ng'abulamu kulambululwa n'omulaga nti kola kino ne kino ojja kuyitawo. Naye ebitundu bino bibiri, eky'obulaguzi n'eky'obutonzi kye kimu, era omuntu waba abitambuza atambuza ddamula bbiri, eya waggulu n'eya wansi. Eya wansi y'omuntu okutuula omusambwa ne gukukkako n'olamula omuntu, era ng'omulamudde ekintu ekyo kyennyini. Omuntu asobola n'okukulamula ekyo n'oddayo waka n'okiroota nga kyekyo kyennyini. Oyo nno aba yaweereza obutonzi ne bumukkiriza omusambwa gw'okutuula okulamula abantu. Omuntu asobola okukulamula ekintu nga jjajjawo atudde ku mutwe n'akulamula n'akugamba ggwe bakubanja ekintu egindi, kitegeeza jjajja ono amutuddeko abeera amanyi ennyingo gy'otuddemu. Omuntu aliko obulaguzi nga yakola ekitundu ky'obutonzi ng'ennyingo yeegatta, akutunuulira butunuzi bw'ati n'akumanya ebbanja erikuliko, kyokka ate n'atakkibwako naye asobola okukutunuulira n'amanya ekikola ki, ekikukkako n'ekitakukkaako. Kyokka ebitundu bino ffenna tubyagala, batono abalina ekitundu ekya waggulu n'ekya wansi. Batono abaliko ekitundu ekya waggulu nga obutonzi ng'atambuza obutonzi nga aloota avvuunula ng'ate aliko n'omusambwa ogumukkako ne gulamula. Abantu abo batono, tebalabikalabika.
kyokka ate abatabirina bagamba ababirina nti balimba abo balaguzi. Naye ekitundu kino nkisomesako nga ŋŋamba nti omuntu watondebwa n'omala n'ozaalibwa. Kitegeeza obuzaale butambula wamu naki n'obutonzi. Tebasobola kukuzaala nga tebaakutonda, tebasobola kukutonda munda nga tebaakuzaale, era oba wafuuka nkongolo munda mu lubuto era maama wo bagenda ne bamukubaagamu ne bamukuggyamu. Okiraba? Kitegeeza oli mu kifo ky'otalina kubaamu, emyezi giweze egy'okubeera ku nsi oba olina okufuluma. Ebitundu bitambula bibiri. Ekitundu ekyo ffenna tukitambuliramu, naye mmwe be tulera mulimu abamu ng'aliko ebitundu ebya waggulu nga taliko bya wansi, nga ye aliko ebbanja lye bamubanja mu Bwakabaka ng'olumala okulikola ng'atereera n'adda ku bibye ne yeeyagala. Okitegedde? Ate ne wabaawo oli nga bw'alimala okukikola ajja kuddayo ewaka atuule mu kasubi ya jjajjaawe alamule. Ensonga zino era nga buli abaga nti busajja bukirana, oba nga bwe bagamba nti lubaale maliba buli omu agambala bubwe. Kaakati gwe tolina kutunuulira oli gundi nga ye baamugamba atwale eddiba egindi, nga waliwo obubaka obukka kuno oli n'agamba bansaba akaliba nkatwale mu kika bwe kiti oba ku lusozi bwe luti, kyokka ate gwe n'ogamba nze nga jjajja wange takansaba, ekitegeeza nze siitereere, lubaale maliba, ekikubanja si kye kibanja oli. Obutonzi buno busumbuye nnyo abantu. Omuntu aloota omusambwa nga gumubanja ekintu naye nga tamanyi oba akiguweera wa oba akiguwa atya. Kati ffe abasomesa gwe mulimu gwe tulina okukulambulula nti olina kukola bw'oti ne bw'oti, kubanga by'oba oloota mba nabiyitamu, bye bakubanja mba nabiyitamu. Kitegeeza tosobola kutuula kulera baana nga tumaze kubonaabonako okuyita mu nnyingo eyo. Ate ne wabaawo omuntu lubaale gw'aluma, omisambwa gisobola okufuula ekintu kati eky'okugeya, kyokka ng'ate waliko obulungi. Omusambwa gusooka, waliwo bwe gusooka ne guwulera mu mbeera ennungi, ne gukuwa ssente n'ogaggawala n'oba bulungi, ate wakati awo ne zikuggwaako. Kati bwe zikuggwaako lubaale n'akuluma n'asitula enkundi. Bw'asitula enkundi n'akuluma ne weebuuza nkoze ntya? Kati bw'omala okuba ng'obonyeebonye n'ozuula nti lubaale n'akulaga amakubo ge n'oyitamu, osobola okuzza obugagga bwo obwasaanawo, kyokka oba oyize okugukwata obulungi. Lubaale ayagala nnyo amala okukunyigiriza, kubanga bw'omala okuyiga omukwata bulungi oba toyagala kuddamu kusobya, kuddayo mabega gye wakola ki, wakati awo wasookera, kuba wasooka kuba bulungi n'obonaabona. Kati bw'omala oweereza lubaale ng'omutegedde ssente ne zidda. Bwe zidda obeera olina ozikwata obulungi, otya nnyo okubijaajaamya okuddamu okubonaabona, kubanga teri muntu abadde na ssente ne zikuggwaako ne batakugeya. Teri muntu abadde na ssente ne zikuggwaako ne batakusekerera. Teri muntu abadde na ssente ne zikuggwaako n'otakyayibwa. Teri muntu abadde na ssente ne zikuggwaako n'otabula kwetta bwessi. Kati kitegeeza wano lubaale bw'azizza n'ozifuna oba ogenda zikwata bulungi. Kitegeeza oba ogenda kukwata lubaale wo bulungi, omutegeere, kubanga okitegedde kisoboka buli kimu, asobola ozikuggyako n'oddamu n'osekererwa nga bw'obadde. Kyokka waliyo bannaffe abasookera mu kubonaabona, abonyeebonye nga tafunye mirembe, n'abonaabona mu kubonaabona n'amanya nti lubaale yannuma, nga ye tabaddeeko bulungi. Bw'amala okubonaabona n'azuula nti lubaale, n'ajja n'asasula lubaale ebibye, lubaale n'amuwa ssente, ate n'oyo tasobola kuddamu kuva ku lubaale, alina kutambulira ku lubaale kubanga akimanyi bw'amusobya ajja kuddayo aboneebone nga bw'abadde. Y'ensonga lwaki lubaale batono baawe ebirungi nga tamaze babonyaabonya, batono baawe ebirungi nga tebamaze kusiikiina, kusekererwa. Kiwulira? Ate omuntu wa lubaale olina okumanya ennyanja obudde bwonna etinkuuka, amayengo gatabuka.
naye gatabuka gatya? Gatabuka ng'ovudde ku mulamwa. Senga obeera ng'osigadde ku mulamwa, amayingo tegasobola kukuba. Kyokka bw'ova ku mulamwa, amayingo gakukuba. Omuntu osobola okutambuza lubaale n'ogamba buli wiikendi mbeera mu lusozi. Naluwaayo, kubanga bajjajjaffe waliwo ensozi ezimu ze balinako enkiiko, nga olukiiko lubeerawo buli wiikendi, ne basula mu ngoma enkeera ne bakeera, buli omu n'agenda gye yavudde. Gwe ne weebuuza n'ogamba bannange buli wiikendi ngenda, ebintu byange byeyongera kusaanawo. Kituufu bisaanawo, naye ddala ddala lubaale akubanja kugendanga mu lukiiko olwo lwokka? Lubaale akubanja kugenda kusula mu mpewo kyokka? Oba ayina ebirala byakugamba nga ggwe tobitegeera, okanda kugenda kusula mu mpewo? Ekitegedde? Ekitundu ekyo omuntu w'omu lubaale olina okukyegendereza ennyo. Ky'ova olaba bajjajjaffe batugamba mu lubaale tewali muntu yeezaala yekka. Mu lubaale wabeerawo omweyimirize, kubanga ne mu madiini bannaffe bw'oba ogenza okubatiza omwana wabeerawo maama ataagenda muleeba, ne wabeerawo maama amuzadde mu ddiini. Ne bannaffe abazaala abalongo babeerako maama abazadde ku mikolo egyo. Kati ne lubaale bw'oba omukola kubeerako omweyimirize, kubeerako omuwabuzi, kubeerako oyo anaabitebya nti olunaku bwe luti tewakola bw'oti, ti olunaku bwe luti tewagamba bw'oti. Lubaale abeerako omweyimirize. Ky'ova olaba omuntu okola ensonga nga tezigguka, tolina jjajja akujajjatta mu kitundu ekyo, tolina maama akuzadde. Kizibu nnyo okutambuza ensonga ne zigguka nga tolina maama. Nange kamwa kwogera mu nsonga zino nga nzitambuza, eyanzaala yali wangeye, eyantwala mu lubiri lw'Abengeye ku Mutala Ttanda, era we natandikira ensonga ezo ng'olwo ntegedde nti lubaale. Kyokka ate ye n'abivaako, ate bwe yamala okubivaako n'abonaabona, ate nze namuvumula, ng'olwo ate nze nfuuse ensonga, nga nziggyeyo olugero lugamba nti ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'ozina. Kitegedde? Ate nze ne muvumula. Kati kitegeeza mu lubaale kubeerako ki? Omuzadde. Kyetutugambisa omuntu nti omuntu wandibadde ne munno akukulembera n'akutwala n'okola ensonga ezo. Bwe weetwala wekka, lubaale asala ensawo. Emisambwa gino miyaaye, nagyo mulimu emiyaaye, mulimu eyafa akakumbi, nagwo muzimu gusasulwa. Waliwo eyafa obubbi ne bamwokya, naye muzimu asasulwa. Waliwo eyatambuzaako ensonga ne ziremerera, naye asasulwa anemere, anyambale nemererwe. Okitegedde? Kyokka we mulwanyisa n'empitawo, ate era ye takola loosi, era asasulwa. Okitegedde? Kuba gwe mulimu gwe. Kati omuntu obeerako omuzadde mu lubaale, n'omanya nti ngenda kubikka kabaka naye nnyina nzadde, yeddira oba muziru kiwambogo nti oba wante yankulembedde. Kati kitegeeza bwe ntuuka eri ne nkola ensobi, mu kifo ky'okunenya nze banenya ono ankulembedde, mu kifo ky'okunenya nze banenya ono anzadde. Ensonga zino bw'ozikola ng'oli wekka zisobola okulemerera. Ogenda ku lusozi ng'ebifo ebimu tojja kusobola bituukamu, kyokka ng'ate ono akuzadde ye yafuuka firimu sita, buli wamu akola atya? Ayingirawo. Ky'ova olaba ensonga zino bwe tuba tuzikola zibeeramu obumalirivu, zibeeramu okwagala, tuziteekamu omukwano. Tosobola kukola kintu ng'omala gakola n'olowooza ojja kukifunamu ekirungi. Mutambuze ensonga nga mulina bajjajjammwe ababazadde mu lubaale. Mutambuze ensonga nga mulina bamaama ababazadde oba bataata. Kubanga wabaawo ensobi nnyingi ezitutuukako mu bifo ebyo nga ogenza okukola ensonga ezo. Wabaawo w'otuuka okukola ensonga gy'olina okukola ng'ate si we yandibadde, naye omusomesa wo aba yakulembera nga yakolamu era nga yakola, ng'enjogera eno eriwo egamba nti gundi yakolamu. Omuggo ogwandinkubiddwa nga Kabaka yandinkubye emiggo 5, ankubako gumu, ena n'agikuba oli ankulembedde okuntuusa, n'amuvunaana, omwana wange naggambye mmukozesa bw'otyo, lwaki omukozesezza bw'otyo? Kyokka oba weekulembedde wekka, olaba gyonna bwe gikugendako. Lubaale abeerako omusomesa, nga bwe mba nnyonnyodde nti ne mu ddiini tubaako naki?
n'omuzadde. Lwaki abeerako omusomesa? Mbagambye tewali muntu asobola kwekulembera n'omanya byonna by'olina okukola. Kyova olaba omuntu akugamba ntambuza ensonga nze mpulira nzikooye ate nga sitereera, kubanga toliiko muwabuzi, toliiko muzadde, ogenda kuzimanya otya? Gwe mu nsi mw'oli naye weezaala wekka, oliko nnyoko eyakuzaala ne kitaawo. Lwaki okkiriza lubaale? Kuba lubaale we tuba tumukola atugamba mwana muto, bw'asanga bw'azannya otereeza mutereeze. Kati buli wagenda n'okola omukono olowooza kati mpangudde, ne gudda ng'ate gukulaga waliwo ekiddako. Kati oba toliiko mulezi ng'okoowa, naye obeerako omulezi akugamba nedda, nanti ennyingo bw'eti erina okutambula n'oddako ne bw'eti. Olaba bw'oguma omutima, bw'oguma omutima olwo by'otambuza oba ogenda obiraba, oba ogenda obitegeera. Y'ensonga lwaki ensonga zino zibeerako omuzadde, n'olema okubula, n'olema okuwaba. Bantu bange, ensonga zino omuntu okukeera ku makya n'ogamba nti nze lubaale yagaana, kkiriza obeera oyina w'obuze. Okitegedde? Obeera oyina w'obuze, k'obuzeemu nga tokatereezezza. Kyokka singa okatereeza, lubaale tagaana, ate lubaale si muzibu, lubaale mwangu, naye agaana lw'ekyo entambula gy'oba omutambuzzaamu. Omukutu gwaffe guno ogwa Zuula Amazima, twagala tutambule n'abantu abalina ensonga, abantu abalina omulamwa, tutambule n'abantu abaasalawo okuweereza bajjajjaabwe. Tetwagala abo bagezaako, tetwagala abo nti nagezaako ku mukutu gw'egindi n'ogw'egindi kangezeeko ne guno ndabe. Bino si byakulaba. Jangu ng'okakasa nti ewulira olina obulumi, jangu ng'okakasa nti kituufu nina ensonga z'abajjajjange ezindoosebwa ezannemerera, nina ensonga ezaakoma mu kkubo ezinnuma, nina ebintu ebinnondoola. Jangu ng'oliko omwoyo ogukulondoola ogwo gw'otategeera. Ffe tukulage nti waliyo abantu abaakuŋŋaanya abantu naye nga balina ensonga, be baffe Bazuula Amazima. Omukutu guno tewali muntu aliko nga tumanyi nti ono yajja kukyalako bukyazi budde bwonna agenda. Ffe be tulinako tumanyi bajja kukola nsonga era baagala obulambulukufu obw'abajjajjaabwe. Okitegedde? Tuliko nga tumanyi nti abantu be tukuŋŋaanya si ffe tubakuŋŋaanya ku mukutu guno. Omuntu yenna kasita okola ensonga n'ekuŋŋaanya abantu abasukka mu omu, babiri, basatu, eba efuuse eggwanga, eba efuuse gavumenti nnamba. Abantu tebafugika. Nze sisobola kufuga bantu, era mmanya jjajjange yakoze eki, yabakuŋŋaanya. Oyo eyantuma okujja gye muli, eyantuma okummanya, eyantuma okuggyayo obwenyi mu ntegeere era mundabe, mummanye nange mbamanye. Nze sirina buyinza bwe bakuŋŋaanya. Buli muntu ali wano ku mukutu guno alina jjajjaawe. Buli muntu ali ku mukutu guno aliko amaanyi ago agamusumbuwa, agamutuma, agamubanja. Okitegedde? Kati amaanyi gali nange ge nayitamu aga Kabaka ge gakuleeta ku nze twekuŋŋaanye, nsobole okuba nga nkugabanyizaako ku ekyo kye nnamanya, naawe ongabanyizeeko ku ekyo ky'olinawo. Bwe tukigatta awamu tufunamu ekituufu. So si nti nakyemalira nze ntuule jjajja wange akke akugambe genda olime wali ojja kuwona, genda oyere wali ojja kuwona, nga gwakuliko tayogedde. Ne bw'aba takka ayogeza obubaka. Era jjajja ow'omuzzukulu anoonya okulambikibwa assa birooto, nassa obubaka ne tubuteekako amaanyi, ne tubuteekako eriiso, ne tubutegeera. Lubaale aluma abantu n'otuuka okuba nga wayina ssente ne zikuggwaako n'ogamba kampaŋŋanguke ŋŋende ku mawanga noonye ssente. N'otuuka ku mawanga n'okola ssente n'oziweereza e Uganda, n'otuuka okudda nga zabbibwa teziriiwo, oba n'otuuka okudda nga mu butuufu ne ky'ozikolamu ne zifiira awo bwe zityo ne zigenda. Olwo kitegeeza emyogi n'egyakulwanyisa wano gye gikulwanyisa ne mu nsi endala.
ate bantu bange njagala mumanye nti abantu abazungu basamira, abantu ab'ensi endala baamanya obuwangwa bwabwe. Omuntu oba ova e Uganda ogenda okulinnya ennyonyi ogenda okuba ekyeyo, kakasa ng'olina omukolo gw'olesa okoze e Uganda ng'obusinziiro bwa bajjajjaabo, kakasa ng'olina by'otegeddeko ku bajjajjaabo. Kyokka bw'osituka obusitusi n'otambula n'ogenda ku lw'okuba afunye omulimu, amaanyi gali gy'ogenza, abantu bali balina ennono, abantu bali baamanya obuwangwa bwabwe era bakola ensonga zaabwe, bali abeeru mu nsi ez'ewala. Kaakati gwe bw'ova eno ng'oli muto mukalu, tolina mukolo gwonna gw'okozeewo, tomanyi na kabaka yennyini nsi, yagenda mu beeru yali mu baddugavu, kuba n'abeeru bafa. Kiwulidde? Tewali atayambala nnyukuta ya ffa, era oba ogyambala kitegeeza oba omanyi kabaka. Abantu bali baasamira, kyova olaba abantu batuukayo ne bafuna ebirooto ebyabadde tafuna Uganda, n'atandika okuloota ennyo nga ne Uganda byaloota eri nga tabiroota Uganda. Okiraba? Kubanga avudde ku ttaka eryabwe azze ku ttaka ery'abeeru, kyokka ng'eno e Uganda talina musingi gw'aleseeyo. Kaakati eri bakugamba ku maakoota ako balina ebyoto bye bakuma ne bateekako obubaani bwabwe, bali ab'ebweru abo abazungu gye munoonya ssente egyo. Amaanyi ne gasituka. Kati mu kusituka gwe tolina kye wali okozeewo. Kyova olaba abaana balwalirayo, embeera n'ebasobera, ne yeetamwa, n'ejjusa okudda ewaka nga talina bw'ayita kuba ne kontulakiti tennaggwaako. N'asigala okuba ng'akenena bukenenyi, n'akogga omutwe, balwala nnyo omutwe ne gubaluma, n'olabira ddala omwana w'omuntu ng'ali mu buzibu, kubanga e Uganda teyalekayo businziiro. Omuntu yenna oba otambula okugenda ebweru okukola, weeteeketeeke, weetegeke. Kyova olaba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali ebweru lubaala abalumira nnyo e Bulaaya, kubanga ewaka teyalekayo businziira, ate olutuuka eyo olwebaka nga kabaka atuuse, ye tasituka, atuma butumi. Ebbala lyalimu ly'olaba, obubonero bw'olooteramu bw'olaba. Kati ate bwe bamala okubeera e Bulaaya bambi ne bafuna eno abantu nga ffe, n'akufuna n'akugamba maama nkoleraako ensonga zange. Kaakati no bw'omugwako nga ye mugezi muzibu, ye yeenoonyeza ssente, ng'akugamba weereza ssente nkukolereko ensonga. Kaakati ggwe oli Bulaaya, nze nkubikkire kabaka ddala, kiba kinaatuuka? Era kiba tekigenda kutuuka. Kyokka ate singa waleka obisse ng'okozeeko emikolo gy'okoze, ensonga ezimu zisobola okuba nga zikwanguyira. Okiraba? Ebiseera ebisinga musobola okugamba nanti e Uganda tuvayo nga ne ssente tuzeewoze zituleese. Kituufu? Ze weewola fissaako, z'okolerako by'ogenda okukola olyoke otambule mirembe. Eno ye waka wammwe, eri ogenze ku kyeyo, ogenze kunoonyayo 100, watya ng'ozikola n'otaziryako, oba ate n'ozikola n'oyisibwa bubi nnyo mu mbeera embi. Nze mbagambye buli ggwanga lisamira, buli ggwanga lyakola ensonga, buli ggwanga lirina ennono. Gwe bw'ova ewammwe nga weerabidde ennono yo n'ogenda mu beeru, bo balina ennono yaabwe ate tebagyerabirangako, bagittaanya bagikolera emikolo. Kaakati ggwe bw'ova eno ng'ogenze mutwe mwereere, ensi oba ogenda gikola otya? Olaba omuntu ne waba akoze bizinensi mu katale nga mpya, ng'avudde ku mulimu mu kifo ekirala n'akyusa mu kifo ekirala, era kisooka ne kimusumbuwa, kyokka ng'ate ali ku ttaka lyabwe. Kati teebereza ggwe akyusizza ettaka, n'ova ku ttaka lyomwe n'ogenda mu ly'ewala. Kitegedde? Abantu tweteekemu okumanya okwaffe ng'amagezi go, amagezi amazaale, omanye, kubanga ne bw'odduka wano n'ogenda ewala amaanyi gasigala gakulumbayo. Lubaala ali ku ggwe wennyini, ku mubiri gwo, ali ku nnyama yo, emyoyo egyo gibanjira ku nnyama yo, kuba jjajjaawo bwe yatuuka eri nga bamusabula emiggo yawaayo mannya go ti bannange mundeke nnyina omuzzukulu wange ye gundi ajja kusobola okunnunula, n'atandika okukuloosa by'olina okukola. Kitegedde?
kati gwe mu butamanya bambi n'otabikola. Kaakati ate n'ogenda okunoonya kasente, embeera n'ekwonoonekako. Jjukira wateekamu ssente nnyingi, olumu weewola neewole, olumu olina kye watunda. Ate bw'olwala n'oyisibwa obubi ne bakuzza nga ne ssente z'obadde okozeeyo tezinnatuuka kwenkanankana n'ezo ze wateekamu. Tukole kugenda mu maaso so si kudda mabega. Ffe wano mu Zuula amazima twagala abantu baffe nga bagenda mu maaso era nga tutambula n'essanyu. Weewaawo obulumi tebubulamu obutonotono, naye buvaawo ku ggwe, omwoyo gwo n'omutima gwo n'emmeeme yo ki kyekulagira okukola. Kitegedde? Tutambuze ensonga ze tutegeera era ŋŋamba nti tambuza ky'omanyi, ky'otamanyi kireke. Ky'otamanyi tokigezaako. Kitegedde? Kuba tojja kusamirira mubeeru ng'ate oli Munnayuganda. Kyokka nga Uganda tuyina ebintu eby'omuwendo, tuyina amaanyi gaffe, tuyina bajjajjaffe. Kitegedde? Ate ebiseera bino abantu beekwese nnyo mu nnono zaffe kubanga buli kika kiyina omukulu wa kasolya, nti buli kika nga bw'ogamba ow'embogo, ow'ennyonyi, ow'engo, tuyina abakulu bajjajjaffe ku busolya. Buli kasolya kalina omukulu waako, ate buli mukulu Kabaka yamuwa w'atuula, kaŋŋambe nga woofiisi mwe batuula ng'otuuse mu Bulange Mmengo. Era abakulu b'ebika baakuba obutabo obukwatagana ku bika byaffe. Buli kika ng'olina ky'otategedde, noonya omukulu w'ekika kyange y'ani, bwe mba ndi wa Mmamba ŋŋende wa Gabunga. Buli kika kirina obutabo bwe bakuba. Kati abantu abeerimbika mu nnono eno bagendayo ne bafuna obutabo obwo ne babusomamu buli kika n'amanya ekika kino kyajja kitya, omuziro guno gutambula gutya, omuziro guno guli gutya. Kati bw'akeera n'ateekawo omukutu nga guno nga ffe tuguyina, ng'annyonnyola ekika bwe kiti, omusambwa gwabwe gwe guti omukulu, so yabisoma busomi mu butabo. Bwekeera ku makya ogende Mmengo olabe oba toofune katabo ka kika kyo, omanye n'ekibakwatako, amasiga muyina ameka, ekika essiga ly'Egindi ani alituddemu, essiga ly'Egindi ani alituddemu, mu kasolya bwe kati ani akatuddemu, byonna gyebiri, biwandiike buli kika. Kaakati bw'abibannyonnyola ne muga bannange, ate ono maama akola y'asinga okukola, so nasoma bisome, saafuna na budde bugenda kubyebakirira bwa Kabaka kubitegeera. Okitegedde? N'omukulu wa kasolya oyo, kuba buli kika kirina akasolya akatali ka kika kye akamweyimirira, nga bwe ŋŋambye wali emabega nti buli lubaale abeerako omweyimirize. Nga mu butuufu omukulu wa kasolya ako tamutwaliranga wadde ekkanzu, kati nga ffe abengo atuwa emirembe abakyayuna emirembe. Naye nga ne kyayuna emirembe tandabangako, tammanyi, naye ng'olw'okuba nakisoma nti nkimanyi ne ntandika okukisomesaako, gwe n'olowooza nti bannange ono abimanyi, kyokka nga ne kyayuna emirembe tandabangako, wabula nakwata kikwate. Gwe n'olowooza nti mukazi ono byayogera bannange ono bw'atamponya ani anansanga, anamponya, naye nga nasoma bisome. Kaakati gwe n'owuliriza ebyo n'ogamba ono ajja kusoma, ntandika okumpa ssente zo ennyingi. Okitegedde? Naye ng'omala biseera. Abaana ab'e Bulaaya bano bakaabye nnyo olw'ekitundu ekyo, olw'ebyo bye tubasomesa naye ng'ate tubiggya mu butabo. Nze ŋŋambye oli akiwakana agende ku Bulange Mmengo anoonye woofiisi yaabwe, kuba buli kika kirina woofiisi. Waliwo eziri ebweru nga tonnayingira mu ggeeti, ne wabaawo eziri munda ng'oyingidde n'olinnya kalina waggulu. Mulimu obusenge bungi awali woofiisi gye bayita ey'abatemi etto. Ezo buli kika kirina omutaka waakyo, ate buli mutaka waakyo ayina akatabo akakwata ku kika kye. Kati bw'omala obbiyiga n'ojja n'obisomesa abantu, omuntu n'alowooza nti omanyi nnyo naye ng'omulimba, omwagala byakumubbako. Lwaki nkyogedde? Abaana ab'ebweru be basingira ddala okuyita mu bino ebintu, n'alowooza nti gwe ogenda omukolerako, naye nga nedda. Wasoma bisome mu butabo by'ogamba abantu, kyokka nga tubitwaliranga na budde kubitegeera wadde. Kati temufa ebyo, faayo mponye ntya, ntegedde ntya,
era neezudde ntya. Okitegedde? Neezudde ntya. Omwana e Uganda ng'ova e Uganda ogenda okukola ebweru, fuba nnyo okulaba waakiri ng'obisse Kabaka n'omukyala we n'abalongo be, ogende ku kasolya k'ewammwe mw'ova mu kasolya oteekeyo ekita ky'omwenge, jjajjaawo mwambaze ekkanzu. Okitegedde? Akuwereekereza emikisa ogende okole. Okitegedde? Ebikulumbagana biba bijja kuddangawo kubanga kasolya k'ewammwe waliwo amaanyi agakulwanirira abaana baago. Muleme okubonaabonera ebweru, muleme okusiikiinira ebweru, muyina ewammwe, muyina ebika. Ennono zino zituluma, buli omu Kabaka amuluma, ennono zituluma naye zituluma lwa butamanya. Njagala abaana b'ebweru mumanye awamu n'abali e Uganda, tumanye ebika byaffe, tumanye ensonga zaffe, kubeera Kabaka bw'atuluma ne tugenda ne tukola ensonga ze ng'abaana bwe baloota ebirooto, kubanga bwe tulina era enteekateeka ku mukutu wano nti senga batuggulira tulina abaana okuŋŋaanya abaana ababa balina enteekateeka bagende bakole emikolo gyabwe. Naye era bw'omala okukola emikolo gya Kabaka n'obika Kabaka abalongo be bannabinene, ng'ekiseera kituuse okuddiza ebyo ebyakuggyibwako era akusindika ku kasolya ewammwe. Okitegedde? Jjajjaawo n'akutikkulako amaanyi ago agabadde gakunoonya, kubanga jjajjaawo yalina okujjajjatta akuteeketeeka akuwe ku bigagu. Okitegedde? Kitegeeza abaana bwe muba muteekateeka ensonga z'okutambula bambi mwefeeko nnyo, kubanga nnina abaana bangi be nfuna ku mukutu guno ng'akubuulira embeera gy'alimu ebweru n'omusaasira n'owulira ng'oyagala mmukaabirako, naye nga tannaba kumalako contract alina okuguma agimaleko. Naye senga aba yagenda ng'ategedde tebyandimutuuseeko, tebyandimumanye, tebyandimunoonyezza. Nze Nnaalonka Wumpuli, omukutu zuula amazima mu birooto byo. Bweza nnyo, bweza ddala.